Mwenambala musiza. Salam. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jano Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulo bewo. Alhaji. Anango. Like this. Kati ebigambo biribina ebiri wano. Ekisooka okutereka ekyokubiri okwewola sente ezitaliko magoba. Ebyo byombi biri mu Salamu Bank gye twayaniriza emabegako emyaka 2. Nolwekyo njagala kwebaza Abasiramu Bank ku lw'okuleeta enkola eyo wano. Ebyo bye bimu ku bibaddewo olunaku olwaleero ng'ennaku omwezi 3 March omwaka 2026. Omukolo ogubadde gwategekeddwa oba okusibuluka okubadde kwategekeddwa wali ku Millennium Park e Lugogo, era nga President Yoweri Kaguta Museveni wabadde alina okuba nga ajja asibulule Abayisiramu. Wabula si kyekyoka, ogumu ku gibadde emikolo emikulu ku lunaku olwaleero kwe kulonkinga insuwa, wabula ng'enegenda kubeera y'Abayisiramu oba ng'ekolera ku nkola eyo eya Sharia law. In fact, ekibadde ekyenjawulo still olunaku olwaleero kyekyokuba nti President Yoweri Kaguta Museveni amaliriza nga ayongedde abakyala Abasiraamu obuwumbi 2 ku buwumbi 2 bw'abadde yabawa gye buvuddeko. Kati abakyala sente zanabaweereza obuwumbi 2 ngenda kuzirondoola, naye kiyinzika kuba nti tezimala kubanga muli bangi. N'olwekyo bwe tuwa ku kigambo ky'Abasiraamu ba Uganda, abakyala Abasiraamu ba Uganda yonna ne bweteekamu biliyoni 10 si kyamaanyi tuziteekamu. Ne bweziba biliyoni 2 tuziteekamu si kyamaanyi kasita kikwata ku Uganda yonna. Kati muzukulu Namyalo kyagamba nti Abasiraamu muwasa abakyala bangi. Bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni. Wabula waweeredde bano obuwumbi 2 oba walagidde nti bano bakuwebwa obuwumbi 20 nga just olunaku lumu emabega yabadde mu nsisinkano wamu ne ba content creators nabo n'abawa obuwumbi 5 bweddu, era nga nabo babulindiridde wamu ng'abakyala Abayisiraamu. Wagenze maaso n'okuba nti abagamba agenda kubawa obuwumbi 20. Kiki ekibaddewo olunaku olwaleero? President Yoweri Kaguta Museveni launched the Tamini General Insurance at Lugogo today during the iftar dinner organized by Hajat Namyalo and the NRM office of the national chairman. Tamini is Uganda's first Islamic insurance firm, and it welcomes the model of mutual assistance, interest-free borrowing and risk sharing. So okusinziira ku insuwa eneeteereddwawo ebaakingibwa Salamu Bank. Salamu Bank still nayo etambulira ku musingi gwa Kiyisiraamu okubeera nti bawola Abasiraamu ensimbi ezitaliiko musingo. So President Yoweri Kaguta Museveni wabadde olunaku olwaleero wali e Lugogo, era annyonnyodde ku ky'okubeera nti bano bawola ssente okutali kuzzaayo magoba. N'agamba nti kino kijja kubeera nga kiyamba, era naye agenda kubeerawo okubanga abayambako. Hajati Namyalo
yabadde yategese oba yabadde omutegesi omukulu ow'omukolo guno ogubadde wali ku millennium awo erugogo. Ndabyeko security ebadde tight, abasajja abawamu n'abampi obalengera waggulu ku mirabba. So bwamaliriza n'asiibula ne yeeyongerayo mu buufu obwo. Kale eyo tuveeyo katugendeko mu bimu ku bibadde mu parliament olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 March omwaka 2026. Omanyi babadde baleese oba baayise ab'akakiiko k'ebyettaka kuba aba ministry y'ettaka, wabula ne kikakasibwa nti Uganda terina na atlas ey'eggwanga. Sooka owulirize. I am now fearing what our children are learning. And I was a teacher, and I'm still a teacher. It is in the P5 when the students start handling utterances to learn. And basically, in the P5 they learn about Uganda. Uganda as a country. That's the topic of SS in the primary 5. I don't know whether things have changed, but we shall find out. But I think, Madam Chair, you have to give a CRC directive on this as a committee, because the auditors have seen it, and it is a big problem. Meaning that now even our districts, many as they are not known. And these are the questions given to children at P5, even P7. Madam PS, do you know there are things that are very shameful? How can it be recorded that a very competent and able, experienced PS can comfortably sit in the Ministry of Lands? You're not comfortable. And we have been, we have been issuing titles, location. Yes, I have conflict of interest because it's my sister. We are not being had by the country out there, but it's embarrassing. Hope you have not had, but it's very embarrassing of a country, independent, 3 years old, and we don't have a national atlas. Thank you. Thank you. All entities to ask them to submit, and we are going to work on it. And we are going to work on it. Bibadde bigambo by'omukyala secretary line efaananako bwetyo, oba permanent secretary line efaananako bwetyo. Babadde bayise ministry y'ebyettaka mu kakiiko akembaliraawo mu parliament. Wabula bagenze okukizuula ng'eggwanga lya Uganda terina na atlas yaalyo. Abasomako primary mujjukira atlas bazitutumanga nga batusasuza ne ssente, wabula atlas ezo zakubibwanga Bangereza oba Bazungu. Kati eggwanga lya Uganda terina atlas yaalyo. Atlas mwe mubeera map tugeze ya Uganda ng'eraga buli kasonda na buli kanyomero ka ggwanga lino. So Honorable Joseph Sewungu Gonzaga MP agambye nti ye abadde musajja musomesa era abadde nakati akyali musomesa, era agamba akimanyi bulungi nti mu P5 abaana mwe batandikira okubeera nga bakola ki, nga basoma eggwanga lyabwe Uganda. Kati kijja kitya nti Uganda terina na atlas obu atlas? N'abuuza nti kati abaana baffe biki bye basoma ensangi zino? In fact omukyala oyo golaba ku muzindaalo naye Honorable agambye nti kyennyamiza nnyo era kaasuubire nti ensi ez'ebweru tezituwulidde mu kuswala okufaananako bwe kuti okubeera nti eggwanga lya Uganda eddungi bwe riti terina na atlas, wabula ng'ate ministry y'ebyettaka evunaanyizibwa ku kumanya ensalo z'eggwanga zonna na buli district na buli kalayini konna, wabula ate obanga tolina atlas yeyamba okulaga locations n'ensalo eza buli wamu. Kati kiba kyennyamiza bwennyamiza. Kale katuveewaawo katuyingireko mu lutalo lwa Iran ne Israel, wabula ate era mukadde ke kamu ne America ng'eruli wakati. Batutuuse essaawa 4:00 ez'ekiro kya leero nakisoma 3 March omwaka 2026. Wentandikidde okuba nga nkola emboozi eno, omukulembeze wa America omukulu Donald Trump
avuddeyo n'agamba nti tebajja kutiisibwa Abogodde n'agamba nti ebyo bye babadde bagamba nti kati emiwendo gy'amafuta gyeyongedde waggulu agambye nti kiryokke emiwendo gy'amafuta oba girinnye n'agamba nti basobola at least okugumiikiriza ekyo nate tebasobola kukkiriza an imminent threat tebasobola gigumiikiriza okuva mu Iran omanyi America yekyesibye ku kyokubeera nti ewulira nga waliwo threat ey'amaanyi esobola okuva mu Iran a threat omukwano gwange atamanyi nnyo olulimi luzungu threat baba bategeeza okutiisibwa oba okutya nti ekintu kisobola okuva ew'omuntu omulala yes mulayini efaananako bwetyo kati agambe nti amafuta newe ganeeyongeza ebbeeyi n'eduumuka n'eyambuka ekyo kyo tekitiisa yes in fact omukulembeze Donald Trump has described the war effort as successful so far. In fact, agamba nti amaanyi ge bataddewo mu lutalo luno olwa Iran balaba nga bakyali ku target, bakyali ku kinyusi kyennyini. Era bagamba nti in fact akozesezza statement agamba nti just above everything has been knocked out. Just about everything has been knocked out. Bagamba nti bo embeera bagirina mu ttaano zaabwe. In fact buli kimu balaba nga kibali mu mikono. Yes. Kati oluvannyuma lw'omukulu Donald Trump okwogera ebigambo ebyo, Iran has responded to the attack by firing missiles and drones at neighboring Arab states and strangling shipping through the Strait of Hormuz, a key waterway for energy trade. Kati Trump bw'ayogedde ebiri, Iran ye yanukudde na kulumbagana ensi z'Abawarabu ezirinaanyeewaawo n'okubeera nti bakubye ku sayidi ya ogundi emanyiddwa nga Strait of Hormuz bakubyeyo. Wabula Donald Trump okukuba okwo wekubaddewo still yagambye nti ekibuga Tehran amaanyi gajja kukiggwa. Tehran tuba twogera ku kibuga ekya Iran. N'agamba nti amaanyi gajja kukiggwa. Era ayina statement gyakozesezza n'agamba they have shot a lot of them and we are knocking out a lot. Nti bagezezaako okubanga missiles za Iran bazijja out of play oba bazikubye era nti bakyakola buli kisoboka. Kugamba yo omukulu ayongedde kulaga nti ensonga bazirina mu maanyi. Bwe tudda ku Emirates wali United Arab Emirates erangiridde nti kati okusoma kw'abaana kusigale nga tebazzeeyo ku masomero, basigale nga bakyasomera waka oba nga bakozesa emitimbagano. Okusinziira ku gavumenti ya United Arab Emirates n'ekiwandiiko kyefulumiza ku mitimbagano egambye nti essaawa zino in fact kibadde mu Luwarabiya batubonyiganyigako osobola okukikyusa ne kidda mu lulimi Olungereza. Bagamba nti students, education and administrative staff in all public and private schools and universities nationwide kasita kiba nti nno kusoma, kasita kiba nti kusoma, United Arab Emirates egambye nti tugire nga tulindako. Eggwanga lya Isirairi wetuva mu Buwarabu, eggwanga lya Isirairi ddyo liteekateeka okubeera nga olunaku olwokuna bayinza okuddamu okuggulako obwengula bwabwe. Kale ekitonotono ekitandikirwako obwengula bayinza ogenda maaso n'okubanga baddamu okubuggula. Obwengula wetugamba okuggula obwengula tutegeeza airspace. Ennyonyi by the way mu ebbanga eryo mulira abanga ebbanga ne ssebo kati eggwanga kalibe Uganda esobola okusooka neggalawo obwengula bwayo. Bwe bagamba okuggala obwengula kitegeeza nti ennyonyi ziba tezisobola kuyingira ggwanga wadde okubanga lifuluma olw'ensonga airspace oba obwengula buba buggaddwa. So Isirairi eteekateeka okubeera nti ku lwokuna bayinza okuggulawokko, bayinza okuggulawokko ku bwengula bwayo.
mulaini efaananako bwetyo. Eggwanga lya Kuwait lyo lyavuddeyo ne livumirira eggwanga lya Iran okubeera nga lyalumbaganye embassy za United States of America, era bakivumiridde ne sekuvumirira yenna. Ojja kujjukira Abayiraani baakubye Kuwait awo ebyaddala ne bakoseza ddala Omumerika oyo ssebo ne sekukosa yenna. Ne bamukosa. So embeera bwerabika nga bwekyatambula essaawa zino. In fact ndabyeko eggye lya Israeli nga ligamba nti lyasse kamanda wa magye ga Lebanon, wa Lebanese Corps, wa side ya oba on behalf of the Lebanese Quds force side yawo. So in fact nalabyeko ne president wa Ukraine, mukulu President Volodymyr Zelensky, nga waliwo okuteekateeka okufuna okwogera wamu ne government ye Qatar wamu ne United Arab Emirates, abakulembeze side eyo babeeko ebigambo bye bawayawayamuko wakati wa Ukraine ne Qatar wamu ne United Arab Emirates. So amwongere kubanga musabira nsi olutalo luno luneme kwongera kusajjuka, kubanga ebintu gye bikoma okutabuka ne Uganda tuli bakuloza ku bukaawu obwa byonna ebigenda mu maaso okuyita naddala mu byensimbi byensi yonna. Economy eyinza okutaataagana, yogera ku mafuta n'ebintu ebigwa mu layini eyo. Yes, so take note of that. Kale yensonga lwaki nkuwa updates ezo buli kadde nziyisaayisaamuko here and there mukwano gwange. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abaseddi omusunsuzi lyerinnya eryange yenze abaseddi omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Abaseddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza,
mukadde ke kamu subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.